All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Make sure you subscribe, share the video, and tap the notification bell. This time round, ebyobufuzi birabika byo bikyuseemu ku bya bulijjo. For the first time, tutandise okulaba abantu obuuli abasinga betwali tutasuubira kwogera oba kukola posts ku effugabbi nga bavuddeyo. Njagala ulize bigambo by'omwami ono birimu eggumba. Yes, birimu eggumba era obiwa obudde n'obiwuliriza. Trust me. Ojja bbaako ne kyoyiga mu mbeera eyo nga bweri. Ndowooza bwe mbanga mulowooza nti temugenda kukkiriza abantu kuba campaign freely and fair, ebyokulonda mbijjeewo. Okitegeera ebyokulonda mbijjeewo, tumanye nti tudiringa na life presidency, tumanye nti tuyingidde bwakabaka kuba bwe kirabikanga. Okusinga okutta abaana b'abandi okwonoona ssente, because sente nyingi nnyo ezigenda awo mu campaign mu kutegeka akalulu. Sente ezo nga zisobola okuzimba amasomero eruuka, zisobola okuzimba amasomero e Nakasongola, zisobola okuzimba amasomero e Masaka, kale ne bwe ziba tezizimbye Masaka na Naluuka, zisobola okuzimba amasomero e Mbarara. Okitegeera naye tuzoonoona ne tulaga mbu wagenda kubeerawo akalulu, but this shows nti tewali kalulu kagenda kubeerawo. Nze ndowooza tumala budde. I know these issues ziri sensitive nti tomala gazoogerako bwotyo, because fenna tubeera mu fear, era naffe abali mu kuzidiscussingako wano kati tubeera mu fear, ogamba naakomawo entebe naayitawo bayinza okukubakira ku airport. Like tutambulira mu fear ya politics. So mma muwulira nti temugenda kukkiriza kalulu kali free and fair, mubijjeewo. Lwaki tumala obudde? Lwaki mutumalira obudde ne mugamba nti waliwo campaign naye nga tewali kigenda mu maaso? Omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda, lwaki otunulako side emu? Yali badde yavuddeyo dda okondeminga, because every Ugandan life matters. Buli bulamu bwa Munnayuganda bumataringa. Naye tukitwala nti obulamu bw'abantu abamu tebumataringa. Some people are more important than others. Kwegamba nze bimba folinga ng'omu, like feeling nga very uncomfortable okubeera ntutambulira mwene embeera. And I want to feel for Bobi Wine nti talina kyakukola, because this is the only way eri peaceful gy'osobola okukola. Waliwo yadde amugaye mbw agende ku State Square, naye bw'abaana ameka bagenda okukubira waawo. Omanya akatabanguko bantu bekagenda okuleka nga bakoze eki, nga bafudde. So what he's saying is simple. Let's have a free and fair election. Abantu balondeko. If it's free and fair, naye katolede kamaze okweyoleka nti kali free and fair. So kati mwe edimeza ya mugenda kutugamba kingo omuntu wammwe awangudde nti awangulidde mu mazima. Okitegeera tutunulira constituencies ezimu ezirimu abantu byabufuzi abamu nga intimidating ababeesimbyeko ne babalangirira unopposed. Okiraba n'eggwanga kyerwire tuzimbe erifaanana bwe lityo. Nze honestly bino ebintu they don't settle well with me, because we can do better as a country. Kyovola baleero njagala otunuulira ekintu kino Mamero. Akulira parliament teyali mu government ngejja yagiyingira buyingizi. So teyali ku basics za baziyita batya, basics ze balwanirako ye teyazirimu. Kyovola baye akolanga bwayagala tokkiriza abaganda abo okuwangula tokola ki, like there is a lot of impunity. Botunuulira Chief Justice ndowooza ye yali minister back in the day nga government ejja, naye naye kati era olaba nti oba maybe teyali mu nsiko oba ki, naye era omulaba nga tafaayo kulwanirira abantu. Like kati oyo akulira akakiiko k'ebyokulonda naye ndowooza yali just akyali lawyer mu biseera ebyo government we yajjira. So otunulamu nga ba historicals tebakyaliwo. Okitegeera. So kakati nze neewuunyiza ddala omuntu kati ng'ono omusajja gwe bayita puberty, era ddala oli puberty. Neewuunyiza ddala omuntu akeera ku makya n'alowooza nti okutta abavubuka it is free and fair because gwe oyagala okusigala mu buyinza. So nze ndowooza nti bwe mba mulowooza nga tetusobola kubeera na free and fair election, ng'abantu bagenda kufiiramu, bagenda kubakuba naki, nze ndowooza tubijjeewo bujje ebyokulonda. Mamere n'ensonga saagala kugirwako, because
nga bw'omanyi basobola okuyolera entebe awo era ngikomyawo era ndayika nkusiibudde n'okukusiibula sula bulungi. Tewali tabu. Webale anko ani anko Jepi. Nope. Nope. Mkulu bataliyo. Nope. 5 minutes. Okay, omukulu alabika akyali busy. Guys, tuli mu biseera by the way ebijjudde okusoomoza. Mamero. Yes, Uncle Eddie. Mukwano nange nkusiibudde ngenda ku Spark TV mu koona banninze. Ogenda ku koona? Ngenda mu koona kati. Nagambi 1 minute Mamero. Katulabe. Nandifunyeyo ndowooza omuntu omu ne mmuwaayo omukisa kubanga obudde nange buli kumpi kunkwata ate nkya nina programu ez'okukolako. Naye abantu bali 8 abeesimbyewo. Lwaki omuntu omu yekka yali mu kunyigirizibwa we batadde amaanyi? Ekyo kiba kikulaga nti ayiri ku nsonga. Wegendereze nnyo ewantu we batadde amaanyi. Because bano bonna abalala babafudde nti mmwe temulina kye muli. Poliisi amaanyi gatadde ku muntu omu kiba kikulaga awo waliwo ensonga ey'amaanyi we batadde amaanyi. Naye nze ndaba ekintu kino kinafuyizza nnyo ababaka abeesimbyewo ku kalulu k'obwa president, ku kalulu k'obwa MOP, ne bano abali ku level y'obwa kansala n'ebitundu n'egundi endala zonna naddala abalina kaadi ya NRM. Obuzibu bwe bayinza okusanga bwe buno nti for example poliisi weba yakubye abantu tear gas nga buli omu alaba tebalina musango ne bukeera enkya abantu ng'oli wa NRM n'ogenda obanoonyeemu akalulu. Kizibu nnyo okubaako ne kyobagamba because oba tolina kyogenda bagamba babakubye tear gas, abamu balina malwaliro, gwokeera enkya gye ng'ate olina kyoyagala obbagamba. I don't think nti ebikolwa ebyo bigenda bakola bulungi mu community gye mulina okugenda okunoonyeza akalulu. So nze ndowooza ate mmwe aba NRM mwandibadde basaale nnyo mu kuvumirira ekikolwa ekyo. Race bagireke ngeri open, wa Nuupu avuganye, owa Yera avuganye, owa DP avuganye nga tewaliwo ki mbeera yonna ebateekeddwako. Kwegamba tugende wali akabokisi kakole ki, akabokisi kabeere nga kasalawo. Naye bwe tunatambulira wano of course abantu bamaze dda okulaba ewali amaanyi baagala byo wegali because lwaki awo wemutadde amaanyi, lwaki munyigiriza nnyo omuntu omu yekka Kyagulanyi n'abamuwagira ate nga abamuwagira naye azze ababuuza okuwagira Kyagulanyi gwafuuka musango? Si musango. Ddembe lyo nga naawe bwewakeera n'owagira NRM, noli bwewakeera n'awagira Katumba Oye, noli bweyakeera enkya n'awagira Amuriati, nono bweyakeera enkya n'awagira Kyagulanyi. Olwe ideology gy'alina nga zikwatagana n'omuntu eyasalawo okumuwagira. So ndowooza ddembe lya muntu okubeera ng'akola choice ku ki ky'alina okuwagira because aba n'ensonga ze. Eyo ensonga yandibadde nkulu nnyo era twandibadde turespectinga nnyo eddembe ly'obuntu naddala abakulu abatwala eggwanga lino abali mu bitongole ebyokwerinda. Abatuuze mubakwate bulungi, temubateekako nnyo maanyi gasusse. Ekintu ekyo kye tulina okusiiba nga tuyimba. They are not criminals, they are fellow Ugandans. Nabo basalawo because mu race tebaliimu wabweru w'amateeka wabula amateeka g'abakkiriza bagende mu race babeere nga babeera mu kalulu ako. So guys, bwe tunula ku ssaawa yange essaawa 6 ziweze bannange
kandabe Afcon ndudde okumuwa ku mukisa okwogerako kayogerekoko tulabe dakiika nga 5 Onsonyiwe ground gye ndimu nkyamu naye nsobola onzikiriza osobola okumpulira is it true? Ate lwaki osinga okimanyi woli tosobola kwogera? Anti wensula abantu abasula mu tawuni y'embeera gye tutambuliramu abantu basula batambula basanyuka tetusobola kuba limitinga nti